إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي البشير النذير الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أيها المسلمون، فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، تركنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nyini buyinza, omugabirizi w'ebyengero ebingi. wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. bwe tukeera ku makya tubale ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byatugabirira tetusobola kubimalayo. yoyo Allah subhanahu wa ta'ala alladhi asbagha alayna ni'amahu zahiratan wa batina, atuwa ebyengera ebingi ebirabwako n'ebyo ebitalabwako. tuberenga Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza okubanga olwaleero tukyali balamu tetunnaba kuyingira mu ttaka. tumwebaze Allah subhanahu wa ta'ala okutuwa amagezi agatuleeta okubeera nga tumusinza, kubanga ekyatutonza ku nsi kuno si kirala. byonna ebirala ebyo byeyongera ku kyebbeeyi ekinene, ku mishoni ennene. lwaki twajja ku nsi kuno? wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Allah tegeeza mu Qur'ani ey'ekitiibwa okutondebwa kw'amajinni n'abantu si nsonga ndala wabula kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala nga tumusinza, nga tumwawula mu bwomu bwe. bakubiriza okutwala eddiini eno ey'obusiraamu ng'ekikulu. mu bikulu byonna teriyo kya bbeeyi. mu byengera Allah byawa muntu nga kumuwa kyengera kya busiraamu. ekyengera kino eky'eddiini ey'obusiraamu mukinyweze, musabe Allah subhanahu wa ta'ala kwaba abattira, kubanga teriyo kyengera kirala kyonna kisinga busiraamu bbeeyi. tekigulwa ssente. Abu Jahali baalina ebitiibwa mu Bakuraishi, baalina amaloboozi mu Bakuraishi. Bakaluuna baalina ssente, Bafalaawo baalina obufuzi. ekyengera eky'obusiraamu kiba kubanga kyali kigulwa na ssente, ng'ebitiibwa bye bikutwala ku kyengera eky'obusiraamu. bantu bangi baalifudde ng'eddiini eno bagirina. Allah subhanahu wa ta'ala bwe tubeera mu bulamu buno obw'ensi, edduniya eno agiwa abakkiriza n'abatali bakkiriza, n'agibanjuliriza. naye ate ekyengera eky'eddiini ey'obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala akiwa oyo yekka gw'aba ayagaliza ekyo ekyengera. baganda bange abasiraamu, Allah bw'akuwanga ekyengera eky'eddiini ey'obusiraamu, kikuume otuuke mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli musiraamu. kyava Allah etegeeza mu Qur'ani ey'ekitiibwa n'atugaa nti wala tamutunna illa wa antum muslimun. bannange okufa tekubatuukangako okujjako nga muli basiraamu. osanga abantu bangi abasiraamu abatafuddeeyo ku ddiini eno, abatamanyi kyengera kino kya busiraamu,
bangi bosanga abayingidde mu makyaki nga balokose, bangi bosanga nga obusiraamu sikwe bali mu kunywa mwenge, bangi bosanga ku kyengere eky'obusiraamu nga tebamanyi Allah. Naye tunyweze eddiini eno ey'obusiraamu, ye ddiini ey'amazima Allah gye yatusiimira mu madiini gonna. Baganda bange, mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala ng'era Allah bwe yatulamira. Ye waswa yesinga ebbeeyi kubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero Allah akuwadde obulamu, olwaleero Allah akuwadde sente, naye beera nga byonna Allah byakuwadde mu bulamu bwo bwonna okulembeza kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala falaha wala najata fi dunya illa bitaqwa Allah. Teriyo agenda kuwangula nsi eno, teriyo kuwona bibonerezo bya Allah, teriyo kuwona bizibu bya nsi eno illa bitaqwa Allah, okujjako nga okulembeza kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya khairul wasiya, kyekiraamo ekisinga ebbeeyi mu biraamo byonna Allah bye yatukuutira. Allah yatukuutira okubeera baganda bange abasiraamu nga tutya Allah. Tuli mulembe guno olwaleero mwe tuli, generation eno enzibu, erimu ebikeme bingi, erimu ebisoomooza bingi, naye nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatuwa amakubo agasobola okutunyweza mu generation eno. Olwaleero mwe tuli nga abantu bangi tebali ku ddiini, mulimu abantu abasaala nga basaala ku lwajjuma lwokka ne bakita, nembeeramu abasaala nga bo basaala ku mikolo gyokka. Ewabeerawo omufu eyafudde nga waliwo abasaala n'asaala, ewabeerawo embaga ne babaga nti abasiraamu dde wali asaala, naye nga bwe gitaba mikolo taddayo kusaala. Nembeeramu abasaala bokka mu mwezi ogwa Ramadan, ng'era bwe gumala okugenda nabo bagenda ne swala, baliddamu okusaala nga Ramadan etuuse. Nembeeramu abasaaze ab'esswala ettaano, abafaayo ku swala bakubiriza munyweze esswala ez'ettaano, naye mu basaaze abasaala esswala ettaano mulimu emiteeko ebiri. Omuteeko ogusookera ddala beeba abafaayo ku swala zaabwe okubeera nga bazirongoosa, era ne bafaayo ku ddiini yaabwe nga beewala ebyo byonna ebyonoona obusiraamu ng'okwewala shiriki n'obukaafu. Abo banyweze esswala, basabe Allah abatwalire ku ekyo. Nembeeramu omuteeko ogwokubiri mu basaaze abasaala naye nga bakyali mu bikolwa eby'ekishiriku, bakyali mu bikolwa eby'okusamira, basaala naye nga iriziizi bali mu biboto, basaala naye nga amasabo gabali mu manju. Baganda bange abasiraamu, omulembe gwe tulimu gulimu ebisoomooza bingi, naye munyweze esswala nga mwewala ebyo ebyonoona obusiraamu, munyweze esswala nga mwewala ebyo ebityoboola eddiini yammwe ey'obusiraamu, kubanga bwe mugenda okufuna ebibala ebyokunywerera ku ddiini eno ey'obusiraamu. Naye omulembe guno mwe tuli mulimu ebisoomooza bingi. Amakubo gali ana ge tusobola okubeera nga tutunuulira mu mulembe guno okulaba nga tuguyita mu mirembe. Ekkubo erisookera ddala nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu hadisi ya Shaddad bun Aus yamuga nti, ya Shaddad bun Aus, idha ra'aytumu nnasa yaknizuuna adh-dhahaba wal-fidda faknizu haula'i al-kalimat. Bwe munaalabanga abantu mu mulembe mwe muli mu generation eno erimu okusoomooza nga abantu bavudde ku ddiini, bali mu kuŋŋaanya ssente, bali mu byobufuzi nga Allah si gwe baliko, abantu bali ku duniya yokka gye batunuulidde. Naye nabbi yamugamba sallallahu alaihi wasallam, faknizu haula'i al-kalimat, wenywerezenga ku bigambo bino wammanga. Ekisookera ddala yamugamba nti gambanga nti Allahumma inni as'aluka athabatu fil amri. Mulembe mudumu mwe tuli generation eno baganda bange abasiraamu, yeetaagisa okusaba ennyo Allah atunyweze ala rushud, atunywereze Allah ku buluŋŋamu. Bannange sabanga Allah akunywereze ku buluŋŋamu. Bannyinaffe batulokokako, famire zaffe zirokose, famire zaffe ziri mu kusamira, famire ziri mu kologaŋŋana. Naye idha ra'aytumu nnasa yaknizuuna adh-dhahaba wal-fidda
bw'onoobeera mu mulembe ng'abantu kye baliko kye batunuulidde ennyo kukuŋŋaanya. Bantu bali ku social media ku mitimbagano basula okwo ne bukya, Allah si gwe baliko. Naye bw'onoobeera mu mulembe ng'abantu Allah si gwe baliko, faknizu haulai lkalimat, nyweza ebigambo bino: Allahumma inni as'aluka thabatu fil amri. Allah nywereza ku ddiini. Sabiranga n'ezzadde lyo Allah alinywereze ku ddiini. Samira mukyala wo Allah amunywereze ku ddiini. Samira famire yo Allah aginywereze ku ddiini. Kubanga eddiini, baganda bange abasiraamu, ne bw'onookuŋŋaanya edduniya eno, ne bw'obeera ne apartments ez'enkana ki, ne bw'onoobeera n'obuwumbi obw'enkana kiki, Allah agenda kubuuza ddiini. Bino byonna tubireka ku nsi. Fas'alu llaha thabat fil amri, musabe nga Allah tunywereze ku busiraamu. Musabire n'ezzadde lyo, musabire mukyalawo. Bameka olwaleero abalina abakyala ne babasanga nga balokose? Bameka olwaleero abalina abaana nga babasanga bamaze okulokoka? Baganda bange, omulembe gwe tulimu guno, generation eno etwetaagisiza ddala okunywerera ku ddiini, kubanga ebituwugula bingi. Abalokole batuyita lwatu, balinnya ne takisi mwe tuli ne batukoola eri obulokole, balinnya ne baasi mwe tutambulira ne batukoola eri obulokole, bali ku social media batambuza enzikiriza yaabwe. Omuntu yeetaagisa okusaba Allah amunyweze. Sabira ezzadde lyo, wallahi teriyo kiswaza, teriyo kiruma muzadde eyakeera enkya n'azaala omwana we n'amusanga ng'alokose ayimiridde katuuti ayogera n'amannya ga kitaawe. Baganda bange, muteekeemu amaanyi eri ezzadde. Omwana mulimu, ye investment esinga byonna. Mu investment abantu ze bafujjiriramu ssente mwana. Nabbi Nuhu alayhi salatu wassalaamu, nabbi wa Allah, amataba bwe gajja ng'alaba abantu bagenda kuzikirira, omwana we yalimu abo abaazikirira, n'alaajanira Allah ataase omwana. Neraba Allah bwe yamugamba nti innahu amalun ghayru salih, ogwo mulimu si mulungi. Omwana ye investment esinga ebbeeyi. Omwana tamanyi arcade, omwana tamanyi supermarket, omwana tamanyi ttaka, ye investment esinga ebbeeyi. Wallahi ne bw'oliba ovudde ku nsi kuno, buli wayingira mu Masjid nga gw'ogabana, buli lwalisoma Qur'ani ng'ogabana. Naye mutaddemu maanyi ki eri ezzadde okulirongoosa? Abaana bammwe mubalongooseze ku ddiini, mubalongoose abaana bamanye ensi nga bw'etambula, banywerere ku ddiini, ate abaana babeere abaana abantu balamu ab'empisa. Olwaleero mulaba empisa we zitusiiwuseeko ffenna, naye lwakulagajjala. Investment esinga ebbeeyi, Allah kuwa mwana waladun salih, ye mwana omulongoofu agenda okukusabira ng'enkya ovuddewo. Buli mwatunulire mu zadde, bw'oliba ovuddewo ogenda kuleka ki? Abolaba beeyambudde ku social media, abatadde emibiri gyabwe bakusanyusa okubanga zadde lyo. Mwana omuwala n'abeera ku social media n'alaga amabeere, n'alaga amakundi, n'olaba omwana omuvubuka omulenzi bw'ayambadde empale ezigwa wansi, amabina gali bweru. Bannanga, omwana gw'oleka ku nsi nga mulongoofu, it is a good investment. Teriyo investment esinga bbeeyi nga mwana. Ogiriikiriza oti okusigaza investment. Abaana era muba mubagunjula, mubagunjule nga mugunjula abaana abagenda okweŋŋanga ensi nga bw'etambula. Olwaleero tukulizza abaana mu byejo, mu malala, mu lwagalirizo olwonoona abaana. Omuntu atwala omwana ku ssomero n'asooka abuuza emmere gye bagenda okulya, mulya mutya wano? Miiru zitambula ziti? Akawunga nga ke kangi? Baganda bange, ensi ekyuka. Gunjula omwana ajja okukyukakyuka n'ensi ng'asobola okweŋŋanga ensi. Naye mmwe mutwala abaana
oli n'atwala omwana ne mukyala ewa jjajjaawe n'amushopingirako omuceere ne butto, n'agula watermelon, n'agula buluband, n'agula emigaati ne soda. omwana gwatutte ewa jjajjaawe ewa nnyina, neraba bwamukolera shopping, amutiisa okulya muwogo oba akawunga oba lumonde. Ani yali amanyi nti ekiseera kirituuka ng'emiyembe bagitunda butunzi mu maduuka? Ani yali amanyi nti ekiseera kirituuka ng'omuntu ayagala mukwatira ku muyembe nga tayagala muliira ku bikajjo? Baganda bange, ensi ekyuka. Bwe mba mugunjula abaana, mubagunjula abaana nga mubalaga nti ensi esobola okukyuka. Ne bwe ndiba siriiwo ojja kusobola okweŋŋanga ensi. Akati gwashopingira bw'ati omwana ng'omutwala ebwamu nnyoko, bw'olivaawo ebyo agenda kusigala nga abigula. Abaana tubatadde mu bulamu obw'okweyagala obweyagazi. Buli kiseera daddy KFC, daddy chips and chicken. Babiye ekiseera we kisaanira, naye si kubateeka ku eyo level nti buli kiseera kye bateekeddwa okulya. Tugunjula abaana nga ne bw'oba toliiwo, abaana bajja kusobola okusurvivinga mu bulamu obw'ensi. Ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba Shaddad ibn Aus ti bw'obeeranga mu generation ng'abantu tebakyali ku Allah, sabanga Allah ebigambo bino: Allahumma inni as'aluka athabatu fil amr wal azimatu ala rushd. Allah okubeera ne azim, obunywevu ku ddiini, abantu babeere banywevu ku ddiini. Naye olwaleero abasiraamu abamu batya n'okweyanjula nti basiraamu. Olina omusanga n'omuntu atali musiraamu n'omutolera salaamu n'atagiddamu, atya okwolesa obusiraamu nti ye ddiini, atya okwogera erinnya lye nti ye Musa. Twetaaga okunywera mu mulembe guno okwolesa eddiini. N'amugamba ekyokusatu mu byoteekeddwa okusaba ennyo mu generation eno abantu nga tebali ku ddiini, n'amugamba sabanga nnyo Allah, wa as'aluka shukuru ni'mataka. Sabanga Allah akuteeke mu abo abeebaza ebyengera Allah byakuwadde. Baganda bange abasiraamu, mwebazenga ebyengera Allah byatuwadde. Ekyengera tekiri mu ssente zokka, nti bw'oba tolina ssente Allah takuwadde byengera. Okubanga okyali mulamu kyengera, okubanga otegeera kyengera, okubanga oli musiraamu olina ekyengera ekyebbeeyi ekitalina bonna. Bangi bakabona, baprofesa, abagagga, ab'ebbeeyi, abalina obuyinza ng'ekyengera ekyo tebakirina. Kyebaze nakyo Allah. Be proud with your deen. Lwaki teweebaza kyengera ekyo Allah kyakuwadde? Olina ebiyungo, banno beekulula, bayingira mu toyireti nga baavula bwavuzi, abamu awo batudde bamalira ebyetaago. Weebaze nga Allah, ekyengera Allah kyakuwadde. Waliyo abaddu abali mu nsi nga tebalina maaso, naye nga balina abaana nga tamanyi baana be we bafaanana, tamanyi na mukyala gwe yawasa atunula atya. Mulimu abaddu abali mu nsi nga ne papaali lyali abamutegeeza butegeeza nti libeera lya guriini ne lifuuka bwe liti, wabula ali awulira buulizi bwomi nga talirabangako. Weebaze ekyengera Allah kyakuwadde. Abamu tebalina baana, ali mumaka manene naye nga temuli zadde. Wadde oli muzigo, Allah akuwadde zadde. Weebaze Allah. Okwebaza ebyengera Allah byatuwa, gwolowooza oteekamu maanyi ky'okuba n'ezzadde abalage batasobola kuteekamu kuba na baana. Okwebaza ebyengera Allah byatuwadde. Nolaba omusajja kiggala tawulira, tayogera kasiru. Gwe Allah akuwadde owulira, otegeera, oyogera, ne baaziina n'osigalawo osigadde. Oba teweebaziza kyengera Allah kyakuwadde. Mwebazenga ebyengera Allah byabawadde. Muve mu kkuba emimiro, buli kiseera kkuba mimiro butasiima. Allah baakuwanga ekyengera, weebaze Allah. Sheikh Walukaga yatuulanga wano, olwaleero Allah yamuteeka mu mbeera ki? Gwe gy'olimu, lwaki teweebaza Allah ku ebyo Allah byakuwadde? Omusajja yayogeranga ku leediyo
ensi nesiriikirira olwaleero akyasobola okwogera. Gwe Allah akuwadde ekyengera kikozese mu kusinza Allah. N'agamba ekirala, wa as'aluka husna ibadatik, Allah nkwebaza onteekemu abo abalongoosa ibaada. Baganda bange mulongoose emirimu, mulongoose ibaada zemukolanga muzikola ku lwa Allah. Bw'oba osaala leka kusaala kwejjako, bw'oba osaddaaka leka kusaddaaka kwejjako, bw'oba owa zaka leka kuwa zaka nga wajjako bwejja. Longoosa ibaada z'okola kubanga gy'emirimu Allah gy'agenda okutwala nakyo. Era ye best friend waffe. Bano bonna b'olinaanye abantu bebaga nti balina emikwano, egyo emikwano gya kiseera, naye waliwo best friend agenda okusigala naawe akaseera bwe bagenda okukwabulira. Ababadde bagamba nti bamikwano gyo nfanfe, gy'emirimu gyo gitwale nga kikulu. Buli mulimu gw'okola Allah gwe yakulagira okukola nga gwa ibaada gutwale nga kikulu. Ye best friend wo agenda okubeera naawe mu kaseera ak'obuzibu ng'abantu bakwabulidde. Oli wansi bwogo bonna munigina, naye ng'esswala ze zikubeesabeesa, ezo z'otayagala kusaala, osaala obbirira, osaala omagaamaga. Laba mukwano gwo gw'ogayaliridde, toyagala kusoma Kulaani, oyo mukwano gwo oyagala gisoma mulamanzaani, ate nga muli mu kudduwa ya maama wo. Emirimu ye mukwano gwo. Ffe bajja tuteekako bitiiyo, bakuteekeko ebitiiyo, bagende batuule mu lujja lwo, basale entottole sa abaana bameka. Naye byogenda okusigaza nga bikubeesabeesa, gy'emirimu gyo giwe obudde. Bannange muwe ibaada obudde. Zukuka ekiro ng'osaala, oye mukwano gwo. Soma Kulaani emisana n'ekiro, oye mukwano gwo. Saala essola mu budde bwazo, ye mukwano gwo. Saddaaka, egyo gy'emikwano gyo. Wa husna ibadatik. N'agambye ekiddiro ekisembayo mu khutuba eno ey'ekitiibwa, wa lisaanan sadiqa. Allah nkusaba ompe wa lisaanan sadiqa, kusaba ompe olulimi oluvaako ebigambo nga by'amazima. Bannange mukuume amazima, mubeerenga n'amazima, mwogerenga amazima. Ate era bwe mbanga mwogera nga Allah bw'atugamba, yatugamba nti waqulu linnansi husna, mwogerenga ebigambo ebirungi eri abantu. Olw'okuba Allah akuwadde oduula, olw'okuba Allah akuwadde ojerega, olw'okuba Allah alina waakutadde weefudde owakabi. Waqulu linnansi husna, toyogera bigambo bikakkanya bantu, toyogera bigambo bijeregerera bantu. Enkya oli ttaka, abo boojerega be bajja okusitula jenezayo, abo bootyobola bajja okuyimirira mu jenezayo nga baga nti Allahumma gfir lahu warhamahu. Batwale nga kyabbeeyi, be balisima n'entaanaayo wootalibanga tosobola kugyesimira. Waqulu linnansi husna, muve mu kuduulira abantu, mu kubajerega, mu kubakkakkanya. Mwogerenga ebigambo ebirungi. Mu bigambo ebirungi qawlu la ilaha illa Allah, mu bigambo ebirungi tilawatul Qur'an, okusoma Qur'an. Mu bigambo ebirungi kwe kwogera ebigambo ebirungi ne bazadde bo. Abavubuka abali wano, mwogere ebigambo ebirungi ne bamaama, mwogere ebigambo ebirungi ne bataata. Abafumba abali wano, mwogere ebigambo ebirungi n'eri babba bammwe. Ekibavumisa abasajja ababazaalamu abaana kiki? Ekikuvumisa omukyala gw'ozaalamu abaana kiki? N'omuyita n'embizi, n'ogiyita embwa, ate n'omala n'osula nayo. Waqulu linnansi husna. Omulembe guno gubadde ki? Tunulira abali ku TikTok ku mitimbagano, ebigambo ebibavaamu abasajja abakulu. Bakitammwe babeera eyo ne babalengera, mulowooza tebennyamira? Bakazi bammwe babeera eyo ne babalengera, ab'eŋŋanda zammwe kifaananyi ki kye batwala? Tunaavaamu ebigambo ebibi ebikyafu eby'obusagwa. Waqulu linnansi husna, yasembayo ng'aga nti wa qalban salima,
sabanga Allah mulembe guno mwetuli akuwa omutima omulamu. Baganda bange, omutima omulamu gutwetaagisa okubeera n'emitima emiramu. Illa man ata Allah, okujjako oyo Allah gwali baleese bikalbin salim, namuleeta nga alina omutima mulamu. Bana mubeere n'emitima emiramu. Mutima omulamu gwe gutali mu shiriki. Mutima omulamu gwe gutali mu kuzuula mu ddiini. Mutima omulamu gwe gutali mu shubuhaati ebibuzaabuza, ogutalina shahwaati. Omutima omulamu tegubeera mu ddogo. Omutima omulamu tegubeera mu bikolwa byattemu. Olwaleero omuntu atemula muganda we olw'ettaka, olw'ebyobusika, omukyala nattabba, musajja natta omukyala. Abamu batta n'abaana baabwe mbu baagala okufuna ebyenfuna, baagala bagaggawale. Omutima omulamu tegubeera mu shiriki. Mutima omulamu tegubeera mu bikolwa byakko byakuyiwa musaayi. Muntu atatya omuntu okuba otya munne ennyondo n'omuggyako bodaboda. Olina omutima mulamu gwe, n'okwata omwana wa mujjawo n'omusiika mu ntamu. Olina omutima omulamu. N'ogenda mu ssabo oyagala kuloga muganda wo. Olina omutima omulamu gwe. N'okwata omwana we bujje n'oliziika, n'olisalira wansi w'omusingi olw'okuba oyagala ssente. Qalban salima, Allah okuwa omutima omulamu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو البر وهو التواب الكريم. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Baganda bange abasiraamu abasembedde mu khutuba eno y'ekitiibwa, nziramu okubakuutira okutya Allah, bakubiriza okunywerera ku ddiini y'obusiraamu, mukole emirimu emirungi ng'akaseera ak'okukola tekannaba kutuyitako. Mufumiitirize nnyo kaseera, buli omu kagenda okusinkirana mu Allah ng'ali bw'omu bwa namunigina. Akaseera ako obudde tebuzibanga ne bukya nga tokalowoozezaako. Tuulanga ofumiitirize ku lunaku lwe bagenda okusiibula mu dduniya muno n'ettakibiira nnya bakuteeke wansi w'ettaka. Olese ki ku nsi kuno, ogenze naki era ofiiridde ku ki? Baganda bange, munywerere ku ddiini ey'obusiraamu, munyweze okukola emirimu emirungi. Mmaliriza n'ebintu bina ebituyisa mu generation eno okutuuka eri Allah nga Allah tusiimye. Ekisookera ddala al imaanu billah. Yenna ayagala okuyita mu mulembe guno mirembe atuuke eri Allah n'eddiini, al imaanu billah, bannange beeranga mukkiriza. Inna alladhina amanu wa amilu salihat, mazima abakkiriza nga bakola emirimu emirungi, yahdihim rabbuhum bi imanihim, abalungamya Allah kukola emirimu emirungi n'obukkiriza bwe balina. Mulaba tuli mu generation olwaleero ejjuddemu ebikola ebyettemu, ebyekisiriku, ebyokusaddaaka abantu, ebyokutigumbula abantu, naye okubeera omukkiriza. Anaakuuma obukkiriza mu generation eno? Abantu bagadde ssente ne bazinoonya mu kusamira. Abantu bagadde ssente ne bazinoonya mu kuloga bannaabwe, naye al imaanu billah. Baganda bange, omukkiriza takola bikola ebyo byakko. Okuyita mu generation eno kikwetaagisa imaani. Imaani yatuusa basahaba ku ddaala erya waggulu, ne bawangula ensi eno ne bawangula n'akhira. Naye wano otunuulira omuntu aguze purimu ne baga nti ebitaala bimutadde, naga nti oyo ebitaala byamuta. Afaanana bw'atyo. Ffe abatasobola kuweerera baana baffe mu masomero ge twagala, ffe be bawaana mbwe ebitaala bitutadde. Edduniya tetugirina, n'akhira tetugirina.
nagwogaya ogw'obwetteeka n'omulimu ogwa sunna ne gwolabanga mutono. faman ya'malu mithqala dharratin khairan yara, buli yenna akola akantu kakabe katono Allah agenda kamulaga. wallahi la tadiri, tokimanyanga nakeera tomanyi mulimu ki ogugenda okuyingiza ejjana. togeza n'onyooma omulimu kakabe katono kakole lillango kakola ku lwa Allah. muyitirize okukola emirimu emirungi, muve ku bantu kubanga ebigayaaza olwaleero abantu okukola bingi. omuli betingi, abantu kwe bamalira obudde, emipiira gituta obudde bw'abantu, social media abantu kwe basula enkya n'eggulu teyimirirangako, eyagala kubanga kaaba buli kiseera abantu bagyetoloola. naye olwaleero social media teriyo kiseera weewummula, kwe kuli abawemuzi, kwe kuli abavumi, kwe kuli abavoola, kwe kuli abakola buli kyonna. eyo nsi namba eri awo ndowooza erina ne pulezidenti. naye mugikozese bulungi nga musomesa abantu okutegeera eddiini yaabwe. ebyo bye bituwugula. obudde ne bukuyitako, essola ne zikuyitako, oli mu kuseereza, oli mu groups, bw'oweereza ebifaananyi eby'obuseegu, oweereza ennyimba, wosheyalinga ebivumo, ne mutuuka n'okubeera ne mu whatsapp group eza famire nga muvumaŋŋana abooluganda, n'ovuma ne muka kitaawo ng'oli mu whatsapp group, n'omulangira kitaawo gwe yali asuzeeko naye, gwe yalekawo nga y'omu ku bamaama bo, n'omutyoboola mu whatsapp group eya famire. muyitirize okukola emirimu emirungi. ekyokusatu ekiddira ekisembayo, athabaatu ala alhaq, baganda bange okunyweza amazima okuganywererako. tuli mu mulembe guno ng'ebituugula ebitujja ku mazima bye bingi, olw'okwagala essente, olw'okwagala ebyobufuzi, bitulemesezza okunywerera ku mazima. abantu bali mu kubba ggwanga buli kiseera, kuddukana bisawo bya ssente, abali wansi abanafu, abantu ba bulijjo bebayita abantu ba bulijjo. eno definition yeetaaga okutunuulirwa. abantu bebayita abantu ba bulijjo bo ne basafalinga ne babonaabona olw'omuntu omu, olw'okubeera nti nno yeezibizza ebyenfuna, ebisawo n'ebisawo omuntu omu n'agenda nabyo. kyova olaba tubeera n'enguudo omuli ebinnya, malwaliro omutali malagala, amasomero omutali bikozesebwa, kubanga abantu ab'olubatu be baganyulwa, abawansi ne basafalinga. munyweze amazima mugabeereko, ebeere e byebeere b. naye olwaleero abavudde ku mazima olw'ebitiibwa, olw'okwagala okwenywereza mu bifo, n'osanga ne bannaddiini ng'amazima gabalemye okunywererako. okunyweza amazima, omulembe gwe tulimu gwetaagisa amazima. munywerere ku busiraamu, mwogere amazima Allah g'abaagala okubeera nga munywererako, kubanga amazima gakaawa, naye aganyweza n'atuuka nago mu maaso ga Allah yagenda okuwangula. tofaayo ku boogezi, tofaayo ku bafaanana batya, nywerera ku mazima, nga n'amazima agasingira ddala y'eddiini ya Allah, eddiini ey'obusiraamu. tulabye n'abasiraamu abatamanyi kyengera kino kya ddiini, boosanga mu makyaki, boosanga mu masabo, ate ne bagattako n'ekikolwa ekyokutyoboola eddiini. n'ayingira mu kyaki bw'atyo n'ekkanzu n'ekirevu, n'atabaamu na nsonyi, n'ayogera nti ndi mutabani wa Haji gundi. bane munyweze eddiini, munywerere ku busiraamu. generation eno yeetaagisa okunyweza eddiini, okunywerera ku mazima ddala. munyweze eddiini yammwe, munyweze obusiraamu bwammwe. ekisembayo kwe kunyweza obugumiikiriza. bane mubeere bagumiikiriza. edduniya eno erina challenge buli kiseera, ekyuka ate ekyakyuka ate ejja kukyukira ddala. naye asabru,
Allah bwe yali atulagira okubeera abagumiikiriza, obugumiikirize tebuteekako kkomo. Oli agenda naga nti naagumiikiriza paka ddi, oli naga nti seeka ngumiikiriza ekimala. Allah yatugamba kugumiikiriza. Ebigezo byonna byogenda okulaba mu nsi muno, ebigenda okutuukako, emitawana gyogenda okufuna, nga riziki Allah agikendeezezza mu bulamu bwo, obadde mu bifo Allah n'abikuggyako, Allah aleese bulwadde, kwetaagisa okubeera nga oli mugumiikiriza nnyo. Allah n'aleeta bulwadde, omuntu n'agenda mu ssabo. Allah n'aleeta bulwadde, omuntu n'ayingira kyaki. Mubeere bagumiikiriza. Lwaki wetta? Lwaki weteekamu omuguwa? Olwokuba bakuggyeko ekifo, bakuggyeko obwedimaster ne weeyimbamu omuguwa, bakuggyeko obwa manager noonya obutwa, omukyala n'akunobako ne weeyimbamu omuguwa. Obugumiikiriza teri yagenda kuwangula nsi eno okuggyako nga mugumiikiriza. Kyava nabbi yagamba sahaba ow'ekitiibwa n'amugamba nti fa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr, kimanye nti obuwanguzi, any success Allah gyagenda okukuleetera, olina kubeera nga oli mugumiikiriza. Naye abantu babula obugumiikiriza ne bavaamu ebigambo ebibi, n'akolimira ne Allah, n'amwogerera ebigambo ebitategeerekeka, n'atuuka n'okulowooza nti buli gwalaba yamusiraanyiza, yamuyoola ebigere. Banne tubeere bagumiikiriza. Teriyo kikwogeza ko Allah bigambo binene bya kikaafu. Katonda tali fair, Katonda muzibu, yampa nanzijako sikyazeyo kusaala. Allah alina abaddu abamusinza. Gwe ne bw'otasaala Allah talina kyakenderako. Okusaala kugasa ggwe. Wakola ddi endagaano ne Allah nti ku ssente z'olina Allah tali kutoolako? Wakola ddi endagaano ne Allah nti obugagga Allah bwakuwadde olina kufa nabwo? Ne Allah bw'abanga aleese embeera ya challenge mu bulamu, tetukola bikyamu, wabula tunyweze amazima. Tubeere bagumiikiriza mu buli mbeera yonna. Ensi ekyuka, ekyakyuka era egenda kukyukira ddala, naye obulamu bwaffe butwetaagisa okuba abagumiikiriza. Tugumiikiriziganye ne bantu bannaffe be tuwangaala nabo. Oyo gw'olaba akola ebikusoomooza tewazaalibwa naye, mugumiikirizise. Oli mu famire, gumiikiriza ne banno. Oli mu bufumbo, gumiikiriza. Teriyo obufumbo bw'ogenda kusanga nga bwonna museetwe. Challenges, but yahtaju ila sabr. We need more patience. Tubeere bagumiikiriza ku buli mbeera yonna. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Warḍa Allahumma an arba'atil khulafa'il mahdiyyin hum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa jami'i as-sahabati ridwanullahi alayhim ajma'in. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ana wa da'a ad-din. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد فجمعنا في جناتك الفردوس إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربانا صغيرا. اللهم ارحم ضعفنا وأطعم جائعنا واغني فقراءنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك وانصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم يا الله نصرا عزيزا مؤزرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك فاغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزلهم. اللهم اجعل بلدنا هذا وغندا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد مسجد كانسانغا فاغفر لنا وارحمنا وارزقنا وعافنا واهدنا إلى سبيلك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين.